Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church kwebaza wonna w'osinziira okundaba. Tweyongereyo n'okusoma ebyawandiikibwa. Olwaleero tuli mu Olubereberye essuula 17. Bayibuli egamba awo Ibulayimu bwe yali yakamaze emyaka 99, Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu, nange ndiragaana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo. Ibulaamu n'avuunama amaaso ge. Katonda n'ayogera naye nti, nze laba endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. Era ndikwaza nnyo era ndikufuula amawanga ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano eteridiba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna. Era nze n'abeeranga Katonda waabwe. Katonda n'agamba Ibulayimu nti naawe gwe olikwata endagaano yange gwe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyonna gyonna. Eneyo endagaano yange gye munaakwatanga eri nze, mmwe n'ezzadde lyo eririddawo. Buli musajja mu mmwe anaakomolwanga, era munaakomolwanga omubiri ogw'ekikuta kyammwe, era kunaabanga kabonero ak'endagaano eri nze nammwe. Anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mu mmwe. Buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna anaazaalirwanga mu nnyumba, era n'oyo munnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa zzadde lyammwe anaazaalirwanga mu nnyumba yo, n'oyo anaagulibwanga n'ebintu byo kibagwanira okumukomolanga. N'endagaano yange enaabanga mu mubiri gwammwe okuba endagaano eteridiba. N'omusajja atali mukomole ataakomolwanga mu mubiri gw'ekikuta kye, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be. Ng'amenye endagaano yange. Katonda n'agamba Ibulayimu nti Salaayi mukazi wo tokyamuyita erinnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Nange ndimuwa omukisa era nate ndikuwa omwana mu ye. Weewaawo ndimuwa omukisa, naye aliba nnyina w'amawanga, bakabaka b'abantu baliva mu ye. Ibulayimu n'alyoka avuunama amaaso ge n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti, omwana alizaalira oyo eyakamaze emyaka 10, era ne Saala eyakamaze emyaka 9 alizaala. Ibulayimu n'agamba Katonda nti singa Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go. Katonda n'ayogera nti nedda, naye Saala omukazi wo alikuzaalira omwana, naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka. Nange naanywezanga endagaano yange naye okuba endagaano eteridiba eri ezzadde lye eririddawo. N'erya Isimayiri nkuwulidde, laba muwadde omukisa, era ndimwaza era ndimwongera nnyo. Alizaala abakungu 12, era ndimufuula eggwanga eddene. Naye endagaano yange n'aginyweza eri Isaaka. Saala gw'alikuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo mu mwaka ogugenda okujja. N'aleka okwogera naye, Katonda n'alinnya n'ava eri Ibulayimu. Ibulayimu n'atwala Isimayiri omwana we, ne bonna abaazaalirwa mu nnyumba ye, ne bonna abaagulibwa n'ebintu bye, buli musajja mu bantu ab'omu nnyumba ya Ibulayimu, n'abakomolera ku lunaku olwo omubiri gw'ekikuta kyabwe nga Katonda bwe yamugamba. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 99 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye, ne Isimayiri
omwana we yali yakamaze emyaka 13 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Ku lunaku lumu Ibulayimu n'akomolebwa ne Isimayiri omwana we n'abasajja bonna ab'omu nnyumba ye, abo abaazaalirwa mu nnyumba ye n'abo munnaggwanga yenna be yamuguza, n'ebintu ne bakomolwa wamu naye. Haleluya! Tulabye ebisuubizo bya Mukama eri Ibulayimu, tulabye ng'amulagira eby'okukola. Kikulu nnyo okuwuliriza eddoboozi lya Katonda. Tujja kuddamu mu ssuula 18. Mukama akuwe omukisa.